Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Twatandise dda bakalikodize mukasalamu few hours ago mbadde nnyonzi ng'omusujja gunnuma jasina yimba nti koyagala nze ndi muzinyi nzinya buli kimu tandika ndalimba nange otakayimba koleese ngoge naawe kati ndiwona ge mazina gange kati gwe lwaki ofa nnyo kukya my body just yimba buyimbi atambuulira naawe jasi ndalimba n'omulungi kati nze nabo nti sikyuka naye nga wonnyamba njagala abantu balabe hosh fashions okitegedde kati bannange njagala abantu balabe hosh fashions olugoye oba olaga front nabagamba tulina bisikaati bino eby'omulembe ebitsaggwako ebyamatsimu n'ennyimirira gy'oyimiriddemu nga nnambwe alina ogira ebbeere oti gye tuzze tonamanya gye tuzze ne bambi mu mutu bangizeeko dishi ezo ze yagenda nazo bannange tuli wano bagamba twayazika Mary Nambwayo dishi yaffe nga zo okufumba ku Hope Shifa Entertainment YouTube channel mu spend a day with Hope Shifa Nambwayi komyawo dishi yange mu mutaginge mukasale mu Nambwayi komyawo dishi gyowe yazika nga taliiko kamogo konna tujja gikebera papayize ba yagikubawo kubanga tanyega takyakwata na ssimu tetwamuwa dishi 2 abantu babiraba abalaba ku Hope Shifa Entertainment mwetegereze ffe tetujjukira ama twamuwa dishi mmeka muzimu banje ndalimba n'omulungi agenze n'omulungi talaga ndalimba n'omutuufu agenze n'omulungi talaga. Alright, tubasazeeko nga bulijjo amanya Nakawombe Shifa Hope tuyingiddewo wano kuwewunyisa omwagala surprise your loved one YouTube channel yita ku 0702 5621 57 ngenda ku just kanjogeremu gasiteekamu full stop wadde koma ddamu oyimbe ngenda ndalimba n'omulungi agenze n'omulungi talaga. Alright mikwano abalungi abatwala amanya Nakawombe Shifa Hope point nyingiddewo ne mwana mola Justin Nambiru tuyingiddewo kubanga tubaweereza wano ku YouTube channel yawo nsomagala surprise your loved one era nga nyongera okujjukiza mukwano gendo subscribing liking sharing commenting atenga bwentyo olunaku olwaleero mbagamba nti ate oyitya ku 0702562157 oba n'otusanga ku 0782101569 ate nga nkyayogera wano wali mbajjukiza nti Hypex Studios bali bisaba ready na jena nkubini ya Cobbins Motso be bateka sente era nga tegeka masawo ngina kuba nkusomera enamba ate nga olunaku olwaleero omanyi gye tuzze wajjajja Semanda mwagala w'abangi ajajaja awo neweteka mu full stop bannange ngenda kwesiba nga bwe nkikoze yati nsibyewo emitwalo 5 anti kaka nsibiddewo emitwalo 5 abuno sibwe olongeddeko mmeka mitwalo 10 jasi kikole sibwe budde bwenjegerera jasi kikole kyenkoze sibwe bwobudde jasi tusibeyo emitwalo 10 nze 5 nali ku kamera 5. Alright mikwano wetyo mbajjukiza nti ate ku Hosh Fashions and Bridal by located at Show Bulenga be bandizayininze olunaku olwaleero this veil bagambye nti balage n'akasipi they have this beautiful belts ate ngomanyi kye bakoze okumaba na mantu dabayo zino like you can wear like this ngogenda mu office ngwega okubeera decent bibina mboti bakala simba si bibina de that is how I walk okubagezaako okuba bwoti ne bitakola sigambye ku nti Mika this is my normal way of walking labayo sigambye mbunno bibina jasiga ekinkolero bibina le nsasula ngenda kusasula kati just kankubuuze gwe bulonda bolaba ntambula mbibinala just kale kantambule bwenti nawe mukubulire mukanga ngena tambula bwenti kubulira abibinala wano tekaliyo tekaliyo kale it's okay bambi fani waffe mulungi tukwagala je twagala kufeera ate tuze wajjajja Semanda yagamba tuteekengayo ebikola byonna like this
naye nga okimanyi wokola wotyo nga ebbina liyimirira liti bwenti ate ng'ama ntaddeyo wano fronti kati kyuso nange nno nyina ekizibu kyebbina nange wajjirwa naye nga mugugu waliwo bagamba mbusikange we saw her growing up Shifa tewaliwo otebwe kyakola ku Star TV you didn't have that nyash who says naye nga munange mulindewo mujja okwanjula tetwagambye ddi bwe wajja ewaffe okunyanjula mukwano nja bayita mugenda laba basenga abange abagenda ovaayo nga bababuuza nga bakuba kayimba obwedda bambuuza kimu nga bali bati nyinayo senga wange gwe bayita Yudaya ali bwati nyinayo senga wange gwe bayita wala basenga wange tewabalaba they are like this nze nno kati ewaffe nze ebbaawo line nze atayina naye nga alright mikwano naye wooli awo bakiyita self love wewaanengako oba oyina kyo appreciating ku mubiri gwo kyo appreciating nyina bwe nagejja ebitategeerekeka ebbina nalyo ne ligenda naye kati gye nkomye okukogga ntegedde nti my original figure ye waffe yennyini entuufu ekola ki mutubuulirizeeko by the mubuuze Adams family awo ekyotera kyakkonda they know us alright mikwano naye nga mbabuulidde nti ku Hosh Fashions bagenda okujja obugoye obwakabi kakati badidde blouse ena aba Hosh Fashions zino colors zonna eziri mu blouse ne bagireeta wano ku skirt ne baleeta wano akagato ne bagamba nti n'akakaaya badde bagakunteekako eno kale yaka ne bagamba I'm okay with the dark one so they have variety of things that you would love so mubeekwate temugenda kwejjusa naye nga maama gundi yagamba atya nti naye eryo ki jjajja Semanda lino nalyo ki ngetufudde mukisiibo lwaki otumalako wuzo naye nga bambi Hosh Fashions jangu ku 0702562167 you can order online era njagala lumu mukulekere nkuweeyo musigale aba naye bw'ona amalako naye wiiki ate gwe oli mwangu okwonoona kuba already oli mwonoonefu ye mikwano naye nga kyembuuza gyasoloza bategese bawandiika ennamba ya Hypex Studios omanyi bamanyi okutabula essimu zino n'obawa Hypex Studio ne bagikubako ne babagamba twagala sikaati Shifa gye yabaddemu kyokka nga bakubira Hypex mbakubire nga bifaananyi okitegeera surprise mukubire ffe kati eno ennamba ngenda soma ya Hypex Studios bw'oba oyagala okukuba ebifaananyi eby'omulembe n'okukwata video ez'omulembe Hypex bali ku 0789 34 38 02 ate era bw'oti obasanga ku 0754 19 24 34 babayise Hypex Studios ani MC Meya yakulukuta bw'ati abanga rapping badde manyi eddoboozi lyange lya kisajja nedda just okulukuse bwenti I'm talented naye nga tuzze kukyalirako kujjajja Semanda tumuchekingeko ate omanyi ekiriwo waliwo yayongedde emitwalo 5 mu bizinesi ya Semanda ekikigwe ebye twagala yes continue spreading the love continue tukyuse ensi mu ngeri ennungi baali baagirya ku Christmas kati oli nange naye girina kye giyinza okukola nti ye so we've come to check on how we love her so much mukwano gwaffe jjajja Semanda ate n'olwokusaba kw'abangi badde bamutubuuza nga bagamba Shifa jjajja ate n'abantu basabye jjajja Semanda ajja afumbe mu spend a day with Hope Shifa wallahi tumubuuze kyasiimye tugenda tumubuuze oba anajja so come with us our dearest fans omanyi lwaki nsanyuse nnyo abantu bongedde okwagala sheeno abantu balina engeri gye baagadde Shifa nange gye sitegeera okimanyi nti nagenza osimbula eka waliwo gye twasooseza surprise nga ndi muyongovevu ndi mulwadde naye buli wempulira nga omusujja gunnuma alumaawo nga bwe gubadde gunnuma nafunyemu kasenyiga omanyi obulwadde bwange obusinga okuntokyalinga senyiga kati ngambye abantu bano nyina okutuukira mu vibe according to the way they love us saagala kujja nga ndi bwenti I want to be you know kati tugende wajjajja Semanda twatuuse dda bannange yasanyuse ddeeri alulabe emmotoka aye katereddewo n'akakeeka kale mujje tukubeko kibozibozi wajjajja Semanda atugezimwa from the bag kale mikwano come with us as we go twabe kujjajja Semanda nsobole omugamba peti eri mu mbeera ki ojambadde peti yagamba njambalira eri kyokka ate nga sinaba kugenda mu bufumbo peti nagitereka njambalira musajja nze akalondo nalyako naye nsigazaawo kati ononye kalala bannaye kati nasitaddemu peti ntaddemu bayika
Kaliisa. Kaliisa ki emmere kubanze mbadde manyi yakakuwakuwa appetite tugere tubimubuuze. Kam. Yimirira ojja kugwa mwala luli nagenda okuba kabanaye ng'ogudde. Gwe nsonga za kunyuma kyobula gwe wabivaako. Hanange. Nageronkerekeje. Naye mukama nze nategedde nagambye nga tuva okukola surprise nga tuyigireko ajjajja Ssemanda nja kubeera okke nga nkimanyi. Naye bannange mbabulireko. Nanti kati kyembuuza. Akonyo kabisi ka Novida. Omanyi saasoma. Eno bagiyita. Yebuzaabuza ono. Novida. Kyogereko maama. Ama agambye Ssemanda. Ono yali ampabye we nalya n'agamba sinza ayina okulya. Ani? Nze. Just nze ndi mwana muto ebintu sibimanyi abantu mu comment section be babikugamba. Mbabulireko. Tobissa ku nze. Demunga byenjagala kubanyumbiza mpola mpola. Mukama. Mukama. Kasoke njireko. Kasoda. Mwana mwala asera nini. Banya amazzi gange nagatadde mu motoka okusibuka kutuuse. Ozze nago kankuleetere gali. Kale. Kusibuka Kamba kutuuse. bulireko bana bange. Munnange ogenda tugamba akaama. Naye ne Justina yandibeddewo. Just leeta amazzi jangu kubanga obwama buno bwajjajja Ssemanda bukolera nnyo ggwe. Ndi ku pulogulaamu yange ogenda kunfunira ddi. Kuba biri byaweddewo. Eya mulondolondo. Nyongere. Mbadde ngenda kuwa kayayana. Anti byonna Kati oyakola atya kayayana. Kayayana. Mwana gwe. Ngana kuwadde lwakubanga sitabudde wonna. Njagala kayayana. Ntekeko kambula. Ntekeko ki? Ntekeko mirembe. Oli ajja yana ngayidde. Akugwako buwe. olwo kyembuuza ebbeere embandira ezo oba siri ate olega lyaki bwoba ogenze eri agwa bugwiri ona obugumye yenna olega lyaki naawe eriyo ate njagala nkubuulire kuva nalwalero ebbeere erya Nambalaala lya kisiraani dino eryange eppanvu eryo lya Mukisa olaba Kamaleku naye banange lwakubanga bana ebaanamwe mwansala oba oludda naye temwansala bw'oba olinnya bwe nti kino kigere nga kiriko kinnya kya Mukisa n'ekinnya kino naye kino kigere ekirinya bwe nti kati kino kigwawa ekyange kigwawa kikyo nakyo kya Mukisa olaba olinnya nnyonyi ekikyo nakyo kya Mukisa kati ate mwogedde ku bbeere lya Nambalaala gano mabeere gonna ki ga Mukisa obubeere buno butaggwa buno obuva weebuti ebyo bya bisiraani obulinga nga bwembwa nga busutamye nga gwambwa byambwa bya bisiraani si bya busiraani ate laba ono gw'oli mwana muto nkuzaala buzaazi gwe tomanyi byansi kati abagayina beekole ki beekole ki buli omu aba ne bode bowulira abaana babonaabona kyogamba buli ayina ebbeere lyeritya kati lino baliyita batya eryange eriryo lino lya Mukisa ate kati eryano lyeririwa eryange eppanvu ngambye gonna kandabe jasi gano gonna gani mulabe gange balage mbikule nze wamma tonzirusa gano mabeere gano golaba gano ga Mukisa mbadde mmanyi lyerino wano eririwa kino ki dedda bwaba ndeeze kati akale kale kakabadde kabuusa kasooka kati bwaba ndeeze wetusanyukidde n'obuukabuuka wewatusanyukidde n'obuukabuuka olwasanyu lingi mbaye neewunyiza eno ppanvu neteera oliryeredda eryange likoma wano liraga bulazi nti bw'oba osimbye ensukusa
lisituka baba ne lisankota liri lyebbeere lya mukisa waliwo eryomukisa lisijja kwagala okusutama bwenti ojakolo ojenjuba ogisule eri mbadde siritegedde anti Luganda ndi mukongo wegambye nti ajja lijjayo tomanyi nti ndi mukongo olimba lwaki kyoliko ndi Muganda ndi mukongo ndi Muganda ate Luganda kati kakunyumidde naye munnaye watusalidde akavi yaketegekedde yanejajjase weetega wataddemu ne kadizayini ate nadde yajjasi muzinemu naye tema ensingo baana bankambabuulire emboozi eno singa simmwe mbadde nyingiza naye ntyammwe nagaana njagala kubawa kitiibwa kyammwe ayogera nno ku bawalabe kati agamba ffe saagala kubakyoboola oyiiya bw'okikola sisobola mafuta sabuuni kibiriiti munnyu biki mumpa kati kiki kyennoonya ku nsi embwa ezo ezitalina na mugaso okusiga bulwadde obuta bombokilat towaleeta luli bukyere bunyirira guragana bagambe bombokilat kabonge kati nnoonya ki ku nsi namala dda kubazaala kiki kyennoonya kiki kyennoonya kabonge mwana gwe jasi kabonge naye nange njagala ki omusajja njagala muzaale manyi yagala musajja ez'ensonga sooka nze kati ne bwe nfiira wano wuliriza labayo nedda nga tonnagenda eyo tujja zaala naye waliwo omusajja akwepikira ani yakulabako neeno ku gundi ku kyano yaffe yawewunyisa naye nti nadde yandaba ku lwammwe nina obassamu kitiibwa kyammwe kuba ayagala kukwana mama wa Jasi ayagala kukwana jajja Semanda sisobola nange namugambye oli muzibu sisobola ondabye ntuusizza obubaka yabadde agamba simwagaliza namugambye oli simwangu sisobola kati nnoonya ki sabuuni towagula towagula taggweewo ennaku zino nga ndi mwavu kati kiki kyennoonya Mukama ajagabirira erinnya lyesu lirina amaanyi aleluya lirina amaanyi aleluya ajja kugabirira kati kiki kyennoonya okimanyi bwe ndamu ebyo ojja kuweebuuka mujja kuweebuuka mama wa Jasi mama wa Sifa ali bwati na bwati kale saagala naye nga weebali banyayanira ekiki naye ku lwammwe sisobola baffe ne laavu yaabwe baffe nze bwe nsimuka bweti nendaga kazigo kange kano olaga akazigo nga bafa banange tema ensingo sanyujerere mugulu eyo tewali kusinda mugulu eyo sanyujerere mugulu eyo tewali kukaba yotezerere sanyujerere mugulu eyo tewali kukaba mazweyo ati neŋŋamba essanyu njalisangawa muggulu mu nsi muno oba mbonabona naye eri jasolagawa ogenda kufuka mannange oba anoonya mulondolondo oba naye bannange neete munsesa kati oba anoonya acanagwa buli lwe mujja muneerabiza nnaku singa kati nayingidde dda naye buli lwe mujja wano bannange temunsuulirira nga tetukusuulirira nga tujja nga tukusuulira nga tuba tukulowoozaako olaba akanyiriro kano gwe oba nkuweekeko tojja kunsobola era sikusobola oyagala nkumenye agenze nno kuleetera birabo byo surprise kanjirinde
Wow. Uno ndi jajja eriita sawa neyetereza. Wow, oyagala naye bakugambe okukola ki? kati nze peti nagitereka ate watereka ntereka anti gwe yaŋŋamba ojjambalira sinamufuna. Okimanyi ngenda musooka kituufu kuba tali serious. ono omwana tali Tali serious serious. Nze ate ndi ku bwangu. kituufu Teyaŋŋamba giteera mu ngoye. Kati Yaŋŋamba nze amakola kunze alina obwangu yategeera kikyogamba. naye mulondolondo yakuwa appetite temanyi osulo Niyi naye ngatto. lubugo bangambye akalubugo Ne wabula owonyaako. Ngenda Owonye kuwondetera. wano Ate kati ebintu tukoleke anti jjajja sinakitegeera. Wow. Labayo. Naye nga kakutuuka. Ate, Sooka oteereko kungulu tulabe. kwazinga kwazi ono gundi ate oŋŋambye ak'olubugo ebyakabimba mbibisi. Nedda sinate bise naawe obadde ki kali bwoba otadde wano wewata Ebyakabi byange oba nekabika obibisi. nyonyo bagenda kudduka ulira nedda abaana gomanyi okweyambula ng'olina obutiiti wano obiseewo olubugo biri bintu bya buwangwa nga wabikula ati mpo ky'okuba mu Niko oyambadde lubugo bannange nedda bakateekako katono kabuwanga olaba mukwano yabisedde emisinde. ndi mukazi mukongo kambabulireko etteeka ly'Abaganda muwulirize etteeka ly'Abaganda Muganda tebamuziika oba tebamuzinzeeko lubugo naye nga bakayuzako wekati ne bamuteekako Kati lwaki atannafa ng'agenda mu kikolwa abeera n'olubugo wano. buwangwa buwangwa oli mwana wa Muganda Oba ekyo ky'Ekkongo nga si kya wano. ate waffe Kongo Ne wamma kasita naye abiraba. naye abiraba ate Omugirayo vidiyo n'Obuganda bw'abadduka bw'ekyawo vidiyo n'ogamba bana ensonyiwa omukadde wuuno yajja Ssemanda bajja waayo ggwe. Jjukira wojjirayo eno ng'olubugo luli wano. kabeera katono buno batungirako butiiti kabeera katono kali kabeera Yes, wali kasibireko ku katono, mutwe wa kabuwangwa. kakutuuka. Soko yambaleko tulaba Nyambala oba ntya? nkwambaze Nyambaza. Mwambazi. Sumulula osibe. Anti ansi. tumululana naawe manyi maaso gange tegalaba bulungi Yakulondedde bukkala oba yasinzidde ku ki? Mulimu n'obuwojjolo. Dizayina wo ow'ekiwato. Kati nyoolemu ekiwato. Yimirira. nabagamba dda Amma ntambula ate temugenda bwongo Ate bwammwe amma wenjoola nakugamba mbanja bali kakati bajja kopa ng'ono sitayiro siba siba Leka tulabeko. kati Nedda. nga ggwe Shifa. nawe era ojagula Eh? ojagula ndikutereza ate nedda biki ogenda kwambalira mu tishaati eyo tena wano mu mubiri Nedda anti tulagire wano kungulu. Tobibalaga bonna abo abali mu kulaba. Nedda wamma mutereeze. Mutereeze nga bwe kalina obba jjajja Ssemanda. Kambikeyo sikaati. Eno naawe Mbisse jjaasi labayo. kati olaba bw'oba oyambaddeko bwenti kati naye yeetagako kwongera kano katono yeetaga bubiri Muteeke eno munda gitabeera. kati bw'oba Wamma nedda otaddeko jjajja Ssemanda kuliko ekiti-shirt. Then ejja sitajja kajjamu. banywezeza bulungi obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate